Abatuuze b'e Kyengera beemulugunyiza ku bigambibwa nti waliwo abantu be batategeera bulungi ababayitamu ne babasaba ebibakwatako omuli nendagamuntuzaabwe nga beerimbise mu kubafunira emirimu mu mawanga agatali gamu bo kyebabusabuusa. Abatuuze bagamba nti abantu bano tebamanyiddwa mu kitundu nawa we basibuka ng'okuwandiika tebaawula musajja na mukazi okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 45. Mulimu akabinja akawandiika abantu nga kabaga kabatwala bweru. Naye akabinja ako ffe tetukategeera bulungi era nga ffe abatuuze tusaba bekikwatako baveeyo batandika okukola okunoonyereza. Abatuuze bagamba nti akabinja kano kali mu bbanga lya myezi ng'ebiri gye kaakamala mu Kyengera era basabye gavumenti n'ebitongole ebikesse okutandika okukanoonyerezaako kuba gye batwala abantu baabwe tebamanyiiyo. Kitutte emyezi 2 mabega nga akabinja ako tukawulira naye nga tufunye obweraliikirivu okubeera nti tutumanyiwa gye batwala abantu abo. Kati abatuuze beebuuza ebigendererwa by'akabinja kano wabula tebabitegeera era balowooza nti oba oliawo bakukusa abantu bano babatwale mu buwaŋŋanguse. Ebigendererwa byakyo biyinza okubeeramu oba okukusa abantu batwala ebweru kubanga essaawa yaliwo nga nti ompandiika nga tombulidde oba nga tumaze nakunsomesa lwaki ompandiika nakuntegeeza ontwalawa era kukola ki naye tosooka ompandiike ate oluvannyuma ombuulira ekyokukola era kiba kikyamu nnyo. Kansala w'ekitundu kino Ssebuggwawo Musanga agambye nti naye azze ng'afuna okwemulugunya okuva eri abatuuze be wabula agambye nti ekikolwa ekyo kiriwo mu bukyamu era si nteekateeka ya gavumenti. Ojja kuwulira enkeera nti baabookeza nga kibwete, ojja kuwulira enkeera nti baabatute babonaabonera eyo, ojja kuwulira enkeera nti baabasudde mu nsi endala ne babasuula eyo kabo bamaze okufuna ekigendererwa kyabwe. Musanga alabudde akabinja kano nti bwe kabanga ddala katuufu kalina okugoberera emitendera omuli okutuukirira abakulembeze mu kitundu kino. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Olukoye Sigire asabye abatuuze b'e Kyengera okutwala ensonga zaabwe mu b'ebyobuyinza basobole okuyambibwa. Ebintu nga bino ebiseera bingi tubimugira naye okusinga kyonna twagala abantu kubeera n'amaanyi. Ebikolwa eby'okuwandiisa abantu n'ebigendererwa by'okubafunira emirimu so nga si bwe guli biwulikika nnyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.